السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Amanya Omar Sulaiman Kasule nga bulijjo okutwala mirimu eyitibwa obusika. Tuli ku musomo oguyitibwa omwana ow'obwenzi waladu zina. Akusikira oba takusikira obujulizi bungi buzze, wabula twagala okumanya qawlu rajih, abaffe endaba entuufu ku ndaba eyo omwana oyo eririddawa. Al-munaqasha, tugenda kibayita munaqashatul adilla. Tugenda kubeera nga tugeraageranya obujulizi bw'abantu abagamba nti omwana ow'obwenzi akkirizibwa okuweebwa omwenzi omusajja ne tumubala ku famire ye. Tugeraageranye n'obujulizi bw'abo abagamba nti omwana ono wa bwenzi na era takkirizibwa kubeera nga amakulu akuweebwa n'obutaweebwa, nti aweebwayo oba taweebwayo. Obujulizi bwe tugenda abo bagamba nti aweebwayo tugenda kubeera nga tubunakasha oba tubugeraageranya n'obujulizi bw'abo abagamba nti tawaayo. Katandike biidhnillahi ta'ala. Obujulizi bw'abannaffe bwe twalaba obwasooka mu ndaba eyasooka ey'abamanyi nga abasinga obungi bonna twagambe ekigambo ekyo kiriko baimaamu abana omuli Imam Maliki, Abu Hanifa, Shafi'i ne Ahmad ibn Hanbali, so nga togaseko ne bannaffe Ibn Hazim aba madhhab ga Dawud al-Zahiri bagamba nti omwana ow'obwenzi yenna takkirizibwa kuweebwa eri musajja mwenzi, si mwana we. La yathbutu nasabuhu, omwana oyo tabawuwe mu mateeka. Newankubadde nga biologically goyinza okulaba nti mwana wo wa musaayi gwo, n'ekigendererwa mu ekyo si kubonereza mwana wadde okumubonyaabonya, wabula kubonereza oyo atagoberera mateeka ga ddiini. Tubagambye obusiraamu Allah atugamba nti udkhulu fi silmi kafatan, muyingire obusiraamu mu bugwere mugoberera amateeka gaabo mu mbeera ennungi. Bwe buba nga obusiraamu yeddiini gy'ogoberera nga yaggamba nti omwana ow'obwenzi baamukumma era nga talina munnamula ng'abaana bano abalala ba halaali, kkiriza bukkiriza otereeze, muleme kunoonya mikwesese bwe muyita na kulaba nti ate mwongera okuba nga mukola ebikyamu mu kunyiiza Allah n'okukola ebyo by'atayagala era nga tabisiima. N'olwekyo katugeraageranye obujulizi bwa bannaffe abaasooka abagamba nti omwana ono ow'obwenzi tasikiriza kuweebwayo kubanga aweebwa musajja mwenzi oyo. Awalan addalilu al-awwal alwaladu lilfirash, obujulizi obwasooka bwamba nti omwana azaaliddwa yenna abeera wa buliri. Walaahiru alhajar, n'oyo aba ayenze alina kubwa mayinja. Hadha dalilu inda tanazu izani wa sahibi alfirashi, obujulizi obwo buleetebwa nnyo era bukozesebwa singa wajjawo enkaayana wakati w'omusajja nannyini bufumbo alina mukyala we nga bali mu bufumbo obutukuvu, ne wajja ekisajja kikaggwa ensonyi ekitalina mpisa wadde amagezi wadde okumanya kijahil, ne kijja nga kikayanira abaana b'omusajja mbu mulimu omwana waakyo, nga ebikolebwa ku mulembe guno eri ebintu ebitategeera bwe bityo kuba ne bookiza mu mpisa za buntu tekikola, tekirina makulu. Wa hadha alhadithu la yadullu ala hali adami alfirash, eyo hadithi teyogera ku mbeera yakuba nti tewali bufumbo, wabula ekwata ku bafumbo ababiri nga wabaddewo wakati w'omukyala n'omwami bazadde abaana ne wavaayo ekisajja ekijja ne kikayanira nga kirondoba omwana mu baana b'omusajja mbu mwana waakyo. Addalilu thani, obujulizi bwa bannaffe bwe baleese obulala ab'ekigambo ekyasoose. So oli ne wajja oganzeeyo katono, oli ne wajja ng'akayanira abaana b'omusajja mu bufumbo obutukuvu, takkirizibwa, tetusobola, tewaliwo mukristaayo wonna bwe tuyinza kuyita kumuwa mwana. Obujulizi obwokubiri bwe batuwadde alwaladu lilfirashi walilahiri athlab, nabbi era yayogera mu hadithi n'agamba nti omwana wa buliri walilahiri athlab, era n'oyo abeera ayenze akubwe. Al athlab maanahu alhajar, kubanga akubwa mayinja. Mahmulu aidan ala hali alfirash, era nakyo kitwalibwa mu mbeera y'okuba nti waliwo abafumbo ababiri abafumbirwa. Wayuraddu alaihim bi anna hadha alhadith asah, abonno tubategeeza nti mazima ddala hadithi eyo gy'olaba gye tusomye waggulu yesembayo kubanga ntuufu ma warada fi hadha almawdu, mu ebyo byayogera ku musomo guno ogw'okukayanira omwana wakati w'omwenzi
n'oyo nannyini bufumbo. Wa in kana laisa fihi dalalatun sariha, newankubadde nga tewaliwo bujulizi bweyolifu nnyo ala jawazi ilhaqi waladi zina bizaani, mu kubeera ng'omwana ow'obwenzi aweebwa omwenzi inda adami elfirashi, nga tewaliiwo buliri amatu, nga tewali bufumbo butukuvu, wala ala adami jawazihi, wadde okubeera nti okukikkiriza oba okukigaana. Walakin naye warada ma yadimu istidlali bihadha alhadith, wa ebigambo byayogerwa biyitirivu ma yudimu al-istidlal bihadha al-hadith, ebigaana okubeera ebitulemesa okubanga tukola ki, tukozesa hadith eyo mu mbeera y'okuleeta obujulizi ku nsonga eyo. Li adami jawazi istilhaqi zani liwaladihi min az-zina, mu kugaana omwenzi okubanga tumuwa omwana gwayenze mu bwenzi. Enda adami al-firashi, nga si mukyala muwoowe, minha nga teyamuwoowa. Minha ma warada an abi bakari al-jassas qawluhu, mwemuli ebigambo ebyaleetebwa okuva ku Abubakari al-Jassasi mu bigambo bye yagamba atya? Yagamba nti alwaladu lilfirash, yagamba nti omwana wa buliri. Qad iqtada ma'nayaini, yatunnyonnyola kuba twabiraba mu kigambo mu ndaba eyasooka, n'agamba nti ekigambo ekyo kirimu amakulu ga mirundi ebiri, menhuma mu mbiriri, anna man la firasha lahu fala nasaba lahu, omuntu yenna atalina mukyala muwoowe mu bufumbo obutukuvu talina mwana, omwana taba wuwe, kubanga yatugamba nti alwaladu ismu liljins, linnya lya kintu ekimanyikiddwa. Wakadhalika qawluhu alfirash, n'okugamba nti alfirash obuliri era kiba kimanyikiddwa, makulu omukyala oyo aba mwawufu mu society ti oyo mukyala wa gundi, n'omwana aba mwawufu mu society nti oyo mwana wa gundi, kibategeeza. So si bano abaana bakireereese batamanyikiddwa, wabula obufumbo bumanyikiddwa era n'abantu abafumba abo bamanyikiddwa. Lidukhuli alifi wallaamu alayhi, ebyo tuli mu nahawu olw'okuba nti alifu ne laamu kibayita almuarrafu bi al, kuba kuliko alifu ne laamu. Falam yabqa waladu illa wa huwa muradu bihadha alkhabar, so ne bategeeza nti mu mbeera eyo amawulire ago agajja tekyasigala mwana okuggyako mu mbeera eyo gye tugimanyiddemu nti omwana ateekeddwa kuba nga aliko nannyini n'omukyala ateekeddwa kuba nga aliko nannyini. Fakaannahu qaala la walada lilfirash, so mu mbeera eyo alinga agamba nti la walada illa lilfirash, tewaliwo mwana yenna ayinza kuba nga aweebwa muntu mulala yenna atali mufumbo. Amakulu omuntu azadde nga balinga embuzi, balinga ebisolo, balhum adhalu, wabula ate bo babula ne basukkawo ne bayinda ne ku bakyala abo abali mu bufumbo ne babalumba ne babendako, owulidde, bo tebalina baana, bonna bayinza kuba nga babaweebwa. Al-Jassasi yakyogera mu kitabo ekiyitibwa Ahkamul Qur'an omujalladu ogwokusatu safa eya 396, yabireeta n'abeera nga abinnyonnyola. N'olwekyo addalilu thalith, obujulizi obwokusatu bwe twaleeta mu ndaba eyasooka, agamba nti la musaa'atu fil islami, hadithi gye twagamba nti nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti ebintu ebyakolebwanga mu jahiliya ng'omusajja okubanga yalinanga abaddu, nga buli afunye obwetaavu obwagazi asobola okugendayo naye n'akozesa abaddu abo n'abazaalamu abaana, n'amala naawe omusolo eri nannyini baddu abo, oba ne bamuwa n'abaana n'abatwala amagoba ge. I'taradu alayhi, eyo no hadithi ya makulu. I'taradu alayhi faqalu, abamanyi aba hadithi bagamba nti irimu khalali, amakulu abamu bagigaana. Fi isnadihi, nagamba akajegera akagireeta baga nti erimu obunafu. Rajulun mahmulu majhulu, yagireeta tamanyikiddwa bulungi. Fala taqumu bihi hujja, era nga bagamba ba ahadithi nti oyo nno tastajibwako bujulizi. Ibn al-Qayyim al-Jawzi Zadul Ma'adi yakireeta ekigambo ekyo bw'atyo bwe yakyogera mujalladu ogwokutaano safa eya 427. Addalilu rabi', obujulizi obwokuna ab'ekigambo ekyasooka bwe bagamba, bwe batuleetera abagamba nti omwana oyo takkirizibwa kubanga aweebwa mwenzi, huwa waladu zina li ahli ummihi, bwe kugamba nti omwana ow'obwenzi alina kubeera kwa kusaidi famire ye be bantu bannyina. Man kanu hurra, mwabo ababeera balina rights zonna, amakulu ababoobwe, au ama obanga omukyala abadde muddu. Qaalu, kyebava bagamba fi sanadihi
mu ndaba ya hadithi eno oba mu kajegera akagireeta bano bannaffe abatakiwagira abagamba nti omwana ono alina kuweebwayo bagamba nti inna liannahu min tariqin Muhammad ibn Rashid mbu yaleetebwa okuva ku musajja yaleetebwa Muhammad ibn Rashid al-Makhuli gwe tumanyi ibn Rashid al-Makhuli agamba nti nafsul marja yagiyitibwa era Ibn Qayyim kennyini yagikuba n'agamba nti Makhuli ibn Rashid al-Makhuli khazaiyu ad-Damashqiyi nazala al-Basra nazilu al-Basra yali omusajja w'e Basra. Qala anhu Ibn Hajar yamwogerako fi taqrib mu kitabu ekiyitibwa taqrib at-tahdhib suduq yahmun agamba nti warama bilqadar min as-sabi'a rumiya bilqadar bagamba nti omusajja oyo yali omu ku basajja bayita Qadiriya mata ba'da as-sanatayn. So Ibn Hajar yamuleetako omusajja oyo n'amunyenyolako mu taqrib at-tahdhib mujallad mu safha ey'olunaana ana mu nnya ojja kugenda obeere ng'ogyetegereza. Bagamba Ibn Qayyim yagikuba agamba nti nedda omusajja mu hadithi eyo mwajjiramu omusajja eyali omufu mu nzikiriza ye nga bagamba nti yali omusajja bayita Baqadiriya ate yali atuula e Basra mu Iraq. Naam, yuraddu alayhim bi anna hadha ad-dalilu bi anna ar-rajiha inda ahli al-hadithi. Olwo nno tuzzaayo ebigambo byabwe ne tugamba nti mazima ddala abantu aba hadithi oba basajja ba hadithi ahlul hadithi qabuli riwayati Muhammadi bin Rashid al-Makhuli enzikiriza oba okukkiriza riwaya eyalimu oba akajegera kajjiramu Muhammadi Rashid al-Makhuli bin Rashid al-Makhuli kyaleetebwa Ibn Hajar yakiyita fi tahdhib mujallad ogw'omunaana safa ey'ekyenda mu musanvu paka ku kyenda mu munaana yaleeta najja yabinyonyola. Wala hadha yagamba nti tugambye nti yuraddu alayhim tubaddiza ebigambo ebyo bi anna hadha dalil obujulizi bwa hadithi eri ekulembedde gye tuleese bi anna ar-rajih inda ahli al-hadith nti ekituufu eri abasajja abamanyi ba hadithi batugamba nti qabuli riwayati Muhammad bakkiriza ebigambo bya Muhammadi bin Rashid al-Makhuli ba ahlul hadithi bonna bagikiriza. Kakati gwe Ibn al-Qayyim al-Jawzi n'abeera nga bwatu yavaayo ye n'agamba nti agikuba era ng'agamba nti omusajja oyo yali mu Baqadiriya. Omutegedde bulungi kitegeeza nti hadithi eba ntuufu inda ba'd ahlul hadith. Wa ala hadha ne ku nsonga eyo faqad hasanahu ba'd al-muhaqqiqina al-mu'asirina abamu ku bamanyi ab'ekiseera kino era nga twabalabye bagikkiriza. Ojja genda mu Abu Dawuda Sulaiman ibn al-Ash'athi as-Sajistani Sunan Abi Dawuda fi ahkami al-Albani Albani omumanyi ayitibwa Albani mu ahli al-mu'asirina gwe tumanyi obulungi mu basajja ab'omulembe guno mu hadithi abalungi ennyo era naye yagikakasa nti hadithi ntuufu. N'olwekyo ad-dalilu al-khamis obujulizi obwokutaano bwe twaleese abagaana nti omwana oyo tateekeddwa kuweebwa musajja mwenzi batugamba obujulizi obwokutaano ayuma rajulun ahara bihurra omusajja yenna omwenzi omusajja yenna singa ayenda ku mukyala owaboobwe ayina rights ze zonna au ama oba omukyala omuddu falwaladu zina omwana aba wa bwenzi la yarithu tasika omwana oyo tasikira musajja oyo wala yurathu wadde omusajja okubanga amusikira. I'tarada alayhi bi anna fi sanadihi ibn Luhay'a era oyo hadithi bannaffe bali abagamba nti omwana tumuwaayo bo bagamba nti nedda omwana oyo tusobola omuwaayo kubanga mu hadithi eyo nayo ffe tugiganye mwalimu omusajja ayitibwa Luhay'a ne Luhay'a ono Abdullah ibn Luhay'at ibn Aqbata al-Khadrami Abu Abdurrahman al-Masri al-Qadi صدوق من السابعة صدوق من السبعة اليوم kubasajja fuqaha as-sab'a so batugamba nti bo baamugaana yaleetebwa Ibn Hajar al-Asqalani eyamunnyonnyolako mu kitabo ekibwa tahdhib
mujallad mu safha eya ku safha ey'ebitaano asatu mu munaana osobola okugenda n'obeera ng'ogaziwa bo bannaffe baagi kuba ne bagaa nti nedda. Yara agambye nti yuraddu ala hadha, kati nno ffe tuzzaayo ebigambo byabwe abo bagamba nti omwana bateekeddwa omuwa omusajja omwenzi n'ebigambo bino. Hadha al-i'tiraadu biqabuuli Tirmidhi, hadha al-i'tiraadu biqabuuli Tirmidhi, okugaana kwabwe kwa hadithi eyo ng'ate Tirmidhi yagikkiriza. Waqad warada ghayra ibni Luhay'a, ng'ate abantu bangi nnyo baayogerwa atali ne ibni Luhay'a nga bajoogera hadithi eyo ne bagireeta bo ne beekwasa ibni Luhay'a, so ng'ate hadithi yagira mu makubo ag'enjawulo. An Urwa an Amru, nga Amru yaji bun Shu'ayb ngejibwa kwa Amru bun Shu'ayb. Wal amalu ala hadha inda ahli al-ilmi, so ng'ate abamanyi abasinga obungi hadithi ekolerwako bagikkiriza, amakulu ekkirizibwa ekolerwako. At-Tirmidhi, Sunan Tirmidhi ojaggisangayo kitabul fara'id, babu ma jaa fi ibtali mirathi waladi zina, mu mulyango ogwajja mu kujjawo obusika bw'omwana ow'obwenzi obutakkirizibwa, mujallado gwa kuna safha ya 428 ojagenda obeere ng'obinoonya osobola obbifuna. Amakulu eyo nayo bagibazizzaayo, okugoba kwabwe bakuzizaayo nga batukakasa nti abamanyi bangi hadithi bagyesembesa olw'obujulizi, kubanga bo beekwasiza omuntu omu, so nga ate hadithi yayita mu makubo ag'enjawulo. Singa hadithi yayita mu makubo ag'enjawulo, abantu thiqat abeekakasibwa, tusobola okusula sanadi eya chain, waliwo sanadi nazil al-ali wa nazil, waliwo sanadi ze tugoberera. So kati singa akajere kajja nga kakyuka hadisi ejidde mu makubo ag'enjawulo, tutwala akajegere akatuufu ne tusula akajegere akafu. Waqala anhu al-Albani hadithun sahih, ate nga n'omumanyi ayitibwa Nasruddin al-Albani naye yajoogerako hadithi n'atukakasa nti ddala ntuufu. Yakyogera mu At-Tirmidhi Muhammad, yakyogera mu At-Tirmidhi Muhammad bun Isa bun sura au bun Sawra. Sunan Tirmidhi yakyogera mu Sunan Tirmidhi ma ahkami al-Albani, naye nga mulimu n'ennamula eza Imam Albani oba omumanyi ayitibwa Nasruddin al-Albani. Yakyogera mu kitabo ekyo, n'okyo abakyagadde ojjagenda obeere ng'okikola ki nga okifuna. Tetukoma okyo ne tugenda mu maaso. Wa'tarada ala ad-dalili sabi'a, era obujulizi bwe twaleeta obwali obw'omuka wa'tarada ala dalili sabi'a, obujulizi obwali obw'omusanvu era bannaffe baabugaana. Wa huwa anna ithbata an-nasabi bizina fihi tashil, nti mazima ddala okubeera nga twanguyiza omwenzi okumuwa omwana mulimu embeera y'okwanguyiza. Bino nno byonna bikuba bannaffe ab'esayidi emu, nga mwe muli Ibn al-Qayyim al-Jawzi, omuyizi wa Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi, abikuba n'agamba nti nedda agenda kuba hadithi zino, wabula nga ate era bwafuna raddu ez'enjawulo naye nga bwe bamuzzaayo nga bamulaga obutuufu bw'ensonga. Nolwekyo wahuwa anna ithbata nasabi bizina, tibazima ddala okunywezaawo olulyo oba famire oba ekika olw'obwenzi ng'omuntu ayitidde ku bwenzi, fihi tashilu al-amru lizina, mulimu okwanguyiza abantu okukola obwenzi, wa ishaati al-fahisha, n'okusaasaanya obuweemu bayina al-mu'minina eri abakkiriza, bi anna adami ithbati nasabi bizina fi hali in'idami al-firash, timazima ddala mu kunywezaawo ekika oba okunywezaawo olulyo oba famire ng'ate tumanyi bulungi nti omuntu okulunywezaawo nga tuyitidde ku mbeera y'okuba nti waliddewo obwenzi, musajja ayenze ku mukyala nga si muwoowe oba watali butumbo butuufu, fihi idraru zahirin, waliwo okunyigiriza okweyolefu, biwaladi zina eri omwana ow'obwenzi, haithu yabqa li abi, omwana oyo asigala yabqa li abi lahu yantasibu ilayhi, omwana asigala anywezebwa eri taata, wa ya'ni bihi, era nga amufaaku, wa annahu makhluqun mimmaihi, bw'olwokuba omwana oyo munywevu oba yatondebwa mu mazzi ge, faqad yakunu min zani ghairihi, omwana oyo asobola okubeera nti yavudde mu mwenzi mulala. Kyembanyola kyekyo, mwabagala okuddira abaana bano bebenze ne mwagala mubasibe, omwana oyo oli asobola okukola nga muwala waafunye olubuto mu musajja mulala n'ayagala amufunire mangu omusajja amutwala, newankubadde ng'omusajja oyo si yamuwa olubuto. Tolaba nti mulimu ikhtilaat al-ansabi, mulimu okugatta olulyo, kyekyagaanibwa n'omubwenzi okubukola, mulimu okugatta okutabika emisaayi, omwana wa kika gundi najja yegatta mu kika gundi. Mulaba abaana abamu ga balina agayisa tegafaanagana na families zammwe,
naye nga kumbe baagajja omwana bamwenda mukyala bamwendako bwenzi ne omwana ne bamutikka ne bamuleeta mu bufumbo obulala ne bamugaba ewalala. Wallahi abakyala mubikola ebintu ebyo naye mu maaso ga Allah mweteekereteekere lunaku lwe bali baalira mu ntaana zaabwe bye mugenda okunnyonnyola. N'abasajja ababimanyi ne mubisirikira ne famire ezibimanyi ne mubisirikira musirikira muliro gwammwe mulowooza bikoma kuno ku nsi naye wa Allah bigenderera. So walihaadha ne ku nsonga eyo yaqul agambe nti lam yaqul bihadha allazim ahadun, teriyo mumanyi yenna yayogera kintu ekyo nti omwana tusobola okumukwata nemufumbiza olwokubanga twagala tubikkirire oba okukweka olubuto oba ebigambo bimwekwasa bye bitali mu makulu. Qala lwaki abantu mbafumbizanga bukyali walaba ng'omwana afumbye atuuse okufumbirwa instead of okumuleka agenda ayende anti okyasomesa osomesa ki ng'omwana bamukwana newaka olaba abavubuka abajjawo n'obeera ng'omusajja olagajjadde mu mbeera efaananako bwetyo ate ne mutuuka ekiseera ne mwagala okukola kulinnyirira amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala muyiseewo bye mwagala. So walihadha abamanyi tewali mumanyi yenna yakisapootinga nsonga eyo. Qala Sarkhasi ayogera emumanyi gwayitibwa Sarkhasi agandi li anna zaniyatu yatiha ghaira wahidin, kubanga ayitibwa omwenzi omukyala yenna kasitayende asitafuna olubuto ng'omwana tamanyikiddwa mwami tamanyikiddwa siwa amakulu siwa mateeka matuufu oyo omukyala tumuyita mwenzi. Kinywererwawo nti mwenzi kubanga aba agendere mu nnamulaze ezimu yatiha ghaira wahidin afuna abasajja ab'enjawulo atali omu ono asobola omugendako n'oli asobola omugendako kasita omukyala atandika okwegabaagaba mu mbeera efaananako bwetyo kitegeeza nti buli omu embwa n'embuzi byonna biba bijja kubanga bimukozesa mu mbeera efaananako bwetyo. Walau athbatna nasaba, singa tugamba nti omwana oyo tumuwa olulyo lw'oyo omwenzi yamwendako gwe tutamanyi ali omu oba babiri kuba ffe tumanyi tulaba lubuto naye tumanyi bwe tulaba ne gwentulabye naye nga tugamba nti ndowooza ye taata w'omwana ndowooza ono ye taata w'omwana ndowooza ono ye taata w'omwana. Ate abakazi balina embeera asobola okusiba omwana yenna gw'aba ayagadde. Kyova olaba mulina enjogeramu Abaganda abagamba nti maama wo simanya nga tannafa oba tannafa mulina enjogera yammwe gye mwogera maama wo bw'aba tannakugaba oba nga tannafa tomanya wammwe oba bwe batu bakyogera walillahi alhamdu. So tetusobola ffe kunywezawo mu mateeka g'eddiini tugamba nti omwana tumuweeyo mu mbeera efaananako bwetyo lubama yuaddi ila nisbati waladin ila ghairi abihi, omwana oyo tuyinza okumuwa mu famire etali yiye. Wa hadha haramun binnas, ate ng'ekyo kiri haramu nga n'obujulizi weebuli obuli qat'i. As-Sarkhasi al-Mabsut acho yakireeta ye As-Sarkhasi omanya tibo Sarkhasi mitabe ekitwa al-Mabsut omujallado ogwokuna safha eya 207 ojja genda oberenga ekyo okyetegereza. Ennasu weziri min al-hadith mwebiri ezo ziddaliru z'abannafu abasooka n'obujulizi n'obutuufu bwa ddaliru zaabwe n'obujulizi bwe batuleetedde nabo tubulabye. Ababadde bagezaako bukuba nabo tulabye engeri gye basibudde okubanga babazzaayo. Katugende ku bujulizi bw'abannaffe abookubiri abagamba nti omwana ono ffe tuteekeddwa omuwa omusajja oyo omwenzi. Addaliru awwal bwe batuleetedde obusooka hadithu Jurayju, bwe bujulizi bwa Jurayju bwe batuleetedde al-maqsuudu min as-su'aali fiihi, ekyali kigendererwa mu kubuuza omwana nti man abuuka ya ghulaam, bwe yamubuuza nti omwana gwe ani ani. Jjukira akaana kabuuza kali mu kibaya yali agendereddemu ki as-su'aalu al-mutasabbib fi wujudi al-ghulaami, kyali kigendererwamu kunoonya ani as-su'aalu yali adde abuuza ani kitaawu mbaana ani yakuleese ku nsi, ani yavaako gwe okujja ku nsi. Omwana kwe kugamba nti fulani ra'i, ye gundi omulunzi. Amakulu ekigendererwa kyo yali abuuza kumanya omwana ono nga nawe muwala obonamulaba okedde nkyano omulaba na lubuto n'omubuuza nti ani yalukufunisizza ngoba totegeeza nti ye bbaawe kuba oba tonnamumuwa mu mateeka. Ekyo nakyo kirabibwako mukitegedde kitegereka bulungi. So olwokuba nti omwana oyo tonnaba mumugaba tosobola gamba nti bbaawo yaani era oba osobezza mu njogera kubanga tonnamumuwaako wabula mwenzi eyayendeddwako obwendebwa. Kitegeeza nti oteekeddwa okusooka okumanya ani yakufunisizza olubuto, kumanya ani mani ladhi sababa ala hadha, ani yakuleetedde olubuto olwo alikutisse. Tekitegeeza nti bbaawe wa mu mateeka. Okitegedde? So lal abu shar'i, so si taata w'omu mateeka alladhi yunsabu ilayhi lahu shar'an, oyo gwe tuyinza okugamba nti ye taata w'omwana wa yarithuhu minhu
era asobola okusikira omwana oyo fahadha almaqamu la yaqtadihi so mumbere fanako bwetu ekyo tetusobola kubanga kukiramulirako wa hadha alhadithu kana fi shar'i man qablana bannaffe tubazaayo nga tubategeeza hadithi gye bali teyajjuye ekyafayo kya Jurayji yayitibwa Abi Hurayra radiyallahu anhu ekyo ekyafayo kyali kyabannaffe abaakulembera so nga te kyetumanyi obulungi bwe tuba tugenze mu kunakasha adilla ezikwatagana n'amateeka g'eddiini busiraamu tugamba nti sharu man qablana sharu lana idha waafaqa wa sharu man qablana laysat sharu lana idha ikhtalafa bishar'ina so tuma eteka qaida egamba principle gye tulina mu ddiini y'obusiraamu egamba amateeka g'abannaffe abaakulembera tusobola okugakozesanga amateeka gaffe singa gaba gakwataganye n'amateeka gaffe Allah ge yatulagira saate amateeka g'abannaffe abaakulembera tusobola okugaawukanako si mateeka gaffe tetugagoberera singa gaba gaawukanye n'amateeka gaffe kankuwa ekyokulabirako ku mulembe gwa nabiyullahi Adamu alayhi salaam tewaaliwo bantu bwe yazaalanga abaana peya yazaala emigogo 8 naye ng'omwana owa peya emu agenda ku peya endala n'amuwasa naye olwaleero abaana ababo tebakkiriza kuwasagana wadde okufumbirigano abaana ababo mutaata gw'omu ne maama omu oba taata omu oba maama omu tebakkirizibwa kasita babe nga bagatta omuzadde yenna okitegedde bulungi naye ate kati bwe tugenda ku kirala ate waliwo ebitukkirizibwa kankuwa ekyokulabirako era kyenyinza okuwa okusiiba bannaffe abaakulembera kw'abalaalikako naffe kwatulaalikibwa kundive tusiiba siyamu Daawuda olwaleero okusiiba kwa nabbi Daawuda alayhi salaamu yalinga asiiba kana yasuumu laylan wa yuftiru yawman yalinga asiiba olunaku olulala ate n'asiibulukuka so nekitegeeza nabbi sallallahu alayhi wasallam yakinassaako n'akyogera mu hadithi n'agamba nti afdalu siyamu siyama Daawuda au kama qaala alayhi salaam yagamba nti okusiiba okusinga obulungi kwe kusiiba kwani kwa nabbi Daawuda alayhi salaam nabiyullahi Daawuda alayhi salaam innahu kana yuftiru yawman yasumu yawman yalinga olunaku olumu tasiiba ng'asiiba oluddako mu mbeera efaananako bwetyo so ekyo kitegeeza ne wano bwe bujulizi bwe tuleese nti buno bujulizi obwa saawa zino tebukola kubanga bwali bwa mirembe egyakulembera tukizaayo mu mbeera 2 embeera esoose twakugambye nti bw'obuuza omwana nti ani nannyini lubuto kitegeeza nti wamumuwadde nti ye bbaawe ow'amateeka ate ekyokubiri kye tuleese nti amateeka lino libaleese bannaffe libeesigamiddeko teeka lya bannaffe abaakulembera tusobola kuligoberera oba ntegerekese bulungi wa hadha alhadithu kana min sharri man qablana fala yakunu hujjatan illa inda wujudi ma yu'ariduhu fi shar'ina tetusobola kugyesigamirako okujjako we tuyinza ogyesigamirako singa waba tewasangiddwayo hadithi yonna ekubagana nayo waqad wajida ma yu'ariduhu min al-adilla so wano tufunye obujulizi bungi nnyo obukuba obujulizi buno bannaffe bwe baleese abagamba nti omwana ow'obwenzi tusobola okumuwaayo eri omusajja oyo omwenzi n'amutwala oba n'abaala nga ekitaawe waddaliiru thani obujulizi bwaffe bannaffe obwokubiri bwe baleese abagamba nti omwana ono tusobola okumuwa omusajja omwenzi huwa ilhaqu Umar nti ku mulembe gwa Umar radiyallahu anhu kyekyokuba nti yakwatanga abaana be bayendanga mu jahiliya abantu nga babenda ku bakyala abaddu nga bwe twalaba oba ku bakyala bali hurra kati oli bwe yajjanga n'akayanira omwana nga bamukwata nga bamumuwa olw'okuba nti amateeka g'obusiraamu gaali tegannaba kujja katulabe obujulizi obwo nabe ngambe nti awladul jahiliya bimani iddaahum abaana abo abajjanga ne bakayanira abaana be baazala mu kiseera ekyobutamanya bi annahu khasun bima kana qabla al-islaamu duna ma ba'dahu ekyo kyaliwo kyeyawulidde ekiseera ng'obusiraamu tebunnaba kujja n'amateeka nga tegannanywerawo ayi anna dhalika minhu fi ahiri almughaya fi ljahiliya ekyo kyalingawo mu bwenzi obwakolebwanga mu kiseera ky'obutamanya duna ahad al islaami so si mu kiseera eky'obusiraamu kuba twalabye dda nga nabbi agamba nti sa'ayulmaga nti la yuqbalu musaa'atu fi lislaami fil islami ekyensonga ezakolebwanga mu jahiliya ez'abantu ogenda ne byenda ku baddu b'abantu mu busiraamu kasita bwajja byali amasiraamu mulgha bwabisangulawo byonna ne bibeera nga tebukyakkirizibwa mu mbeera efaananako bwetyo n'olwekyo ekyo kyali kyeyawulidde mu kiseera kya period of ignorance nga amateeka tegannajja naye amateeka bwe gajja ayi anna dhalika minhu aarun fi ljahiliya tekikkirizibwa la fi lislam duna alislam busiraamu tebukikkiriza wal'ihar في الجاهلية أخذ حكما من العهار في الإسلام so bannaffe bali abajahiliya
baali tebanafuna bulamuzi naye obusiraamu bwe bwajja ne bubeera nga buwa ennamula obwenzi obwali butambula mu jahiliya bwafuna hukumu ebujjawo oluvannyuma lw'obusiraamu okujja faswarat shibha lahiqatun bihi olwo nekibeera nga shibhan lahiqatun bihi wa maa shubhati yajuzu lihuqi alwaladi kati nekisigalawo ekintu kimu shubha kwefaananyiriza kwokka nga bwe kwaliwo nekusigalawo era wa maa shubha wabaawo okwefaananyiriza sigamba okufaanana obufaananyi wabula okwefaananyiriza nti omusajja yefaananyiriza omukyala we nga bali mu buliri yagenza okwekanga nga amuzaddemu omwana ate nga mwannyina wa mukyala n'ebifaanako oba nga muganda wa mukyala wa khalafa hukumu inda intifai shubhati inda anhu fi lislam wa khalafa shubha so kati ate kino kyawukana ne shubha mu kusobola okubeera nga tuddira oluli okuluteeka ku musajja omwenzi okitegedde bulungi ebijja bisanga mu kitabo ekiyitibwa Imam al-Mawardi yakinyonyola mu kirwa al-Hawi al-Kabiri omujalada ogw'omunaana safha eya 162 paka 163 yabinyonyola wali annahum kanu fil jahiliyatim olwokuba nti bannaffe abo mu kiseera ekyobutamanya baalinga yusafihuna wa yunakihuna baalinga baalinga buli omu yali asobola okugenda makulu obwenenefu bwali bungi nnyo وخالف حكم عند انتفاء الشبهة عنه في الإسلام ولأنهم كانوا في جاهليتهم يسافحون ويناكحون بالينغا bakola obwenzi bwabwe kuba twakirabanga bakkiriza obwenzi mu mbeera y'okuba nti omuntu bwaba bukozi nga tebamulabye tekirina mutawaana naye nga bwe bubeera zihar nga bulabika nga kati obwaleero omuntu ayenda misana olwo bwe bwe bagaana ate ng'oluusi bawasa naye ate nga n'obwenzi bwa butambulizaamu bwe bati mu mbeera zaabwe n'olwekyo ekyo nno bwe kyamala okuba nga kijjawo obusiraamu ate bo ne bukigobawo wa aktharu nikahatihim ala hukumi lislaami ghaira jaiza n'olwekyo n'obufumbo bwabwe obusinga obungi bwe baakolanga mu busiraamu tebukkirizibwa waqad amdaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam era nabbi yabujjawo falamma jaa al-islamu abdala bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam azina nabbi sallallahu alaihi wasallam oluvannyuma lw'obusiraamu okubanga bujja n'abeera nga ajjawo obwenzi ne busalibwako ddala nga tebuteekeddwa kubeera nga bubeerawo ekyo nno jakiraba ti ibn abdul barri yakireeta fi kitabu ekibwa at-tamhid mujallad ogwokusatu safha ya 564 okugaziwa mu ndeera eyo obujulizi obwokusatu bannaffe bwe baleeta tubukubye mu mbeera eyo obusiraamu bwakuba byonna ebyaliwo mu jahiliya kuba byaliwo nabbi yali abimanyi kuba yabakuliramu yali abamanyi naye obusiraamu bwe bwajja amateeka bwegagenda ajja byonna n'abisambajja byonna nebisazibwamu ekyo obujulizi obwokusatu bannaffe bwe besembesa okugamba nti omuntu oba omwana muwala wazadde omwana ow'obwenzi omwana oyo sobola omukwata n'omusajja omwenzi oyo azze okumukilaiminga alqiyas bwe qiyasi baagera kugeraageranya kwabwe kubageranya bagamba qiyasu l abu ala l ummi kwe kubamba nti bageraageranya taata ne maama nti bafaanagana kuba twakirabye oli yagamba nti bwebanga omwana basobola okumuwa maama ng'ate maama bakola endagaano ne taata nga bagenda okwenda ne bakakasa buli omu n'akakasa munne ne bafuuka boyfriend ne girlfriend ne bagenda mu kikola nga buli omu yeesiimidde lwaki omwana bamuwa omukyala ate omusajja ne batamumuwa fahatha dalilu aqliyu ago magezi ga muntu ndowooza ye wala yuqbalu laqlu inda wujudi ladilla so nga tekitumanyi obulungi amagezi tegakola ng'obujulizi weebuli wahuwa qiyasun fi muqabalati annassi kubanga kubadde okugeraageranya kuzze ng'ate obujulizi weebuli kuba tukimanyi bulungi fala ijma'u ma wujudi nnass tewasobola kubeerawo tosobola kuleeta ijmaa ng'ate waliwo nassu ekakasa ijmaa tesobola kujja nga waliwo nassu etulaga wadaliru annaqli ng'ate waliwo n'obujulizi ddala bwe tulabira ddala nassu daluli naqli obwajjibwa ddala ku nsibo ku source mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nolwekyo fala yultafat ilayhi tetusobola kutunulira ndowooza ya muntu nga tulere tulina obujulizi tukuba bujulizi bwa bannaffe abagamba nti omwana ow'obwenzi asobola okuweebwayo oluddi waliwo obujulizi obutugaana obuli sarih kati ate nga tugenda n'endowooza y'omuntu so endowooza y'omuntu eteekebwa wabbali ne tugoberera nabbi kyagamba oba Qur'ani kyegamba wannasabu amrun hukumiy shar'i olulyo oba ekika ky'omuntu nsonga eyalamulirwako mu mateeka g'eddiini la yathbutu illa bidalili nasi tebusobola kunywezebwa ku muntu okujjako nga waliwo obujulizi
obuli qat'i obunywevu obuvira ddala ku nsibuko imma nga hadithi oba aya oba ijma oba okugatta kw'abamanyi fala yathbutu bidalilin aqliyi tetukusobola kubeera nga tunywezaawo netugamba nti omuntu abeere nti olwokubanga bateesa oba bakola biki ate biki kakati lwaki baba bateesa baba bakkiriziganyizza nti kati omwana abeere wa musajja ekyo tekisobola kubanga kinywezebwawo ku mbeera y'okutegeera kw'omuntu wa annahu la yakfi kauni lwaladi takhalluqu min ma'i alwati'i era tekimala bumazi kugamba nti olw'okuba omwana yatondeddwa mu mazzi mu spamzi z'omusajja n'ez'omukyala simanyi kakati awo olulyo kisimanya kati sababan linnasabi nti kati olwo omwana asobola okuba nga olulyo kati waliwo enkwatagana nti kati ekyo kika bal asabab wabula ate ensonga eyo oba ekiviiriddeko ekyo almu'tabaru huwa an yulada ala firashi shar'iyyi ensonga eyinza okuleeta era ekyo kwe kubeera nti omwana azaaliddwa ku bufumbo obutuufu ku firashi shar'i ku buliri obutuufu nga ye mukyalo omufumbo omutuufu ddala alwati bidalil oyo omutuufu gwe tumanya ali mufumbo obutuufu bidalili itibari nga tukozesa obujulizi obukoze eki obukkirizibwa mujarrad takhalluq min ma'in fi halati alfirash mukubeera nti omukyala akola ki nga wadulli ani utalayo omwana yeganiddwa mukubeera nti omusajja abadde yegatta ne mukyala we mu mbeera zaabwe ez'obufumbo beeyagala mu mbeera zaabwe wa hadha bikhilaafi al-ummi ate nekyo kyawukana kati kino kye twogerako saawa zino bikhilaafi al-ummi kyo kyawukana ate ku maama munnamulaze liannahu mutayaqqanu min janibiha kuba ye maama ye akakasibwa nti omwana we ye yamuzadde jjukira ye yabadde olubuto era omwana yabadde kiyunge nga ye ku ye liannahu qabla infisaliha huwa ka'adwin minha kuba mwana nga tannamuzaala yabadde kiyungo kingabaga mukyala ow'olubuto wuuyo waliwo bagamba nti akaana kaakali ne mukyala wuuli akaana kaakali mu lubuto lw'omukyala bagamba nti omukyala ow'olubuto wuuyo adau hissan wa hukman yabadde amuwulirira ddala nga mufiiringa era nga ne munnamula kyekimu wali anna sababa thubuti nasabi n'ensonga etuleetera okukakasa omuntu nti ddala ono lyolwe oba famire haqiqatun entuufu ddala kawuni makhluqan min ma'i kwe kubeera ma'i kubanga omwana atondeddwa mu mazzi g'omusajja oyo oba omukyala oyo wadhalika khafiyi la tariqi ila ma'arifatihi wadhalika khafiyi ne ku nsonga eyo kiba kyekusifu tetusobola kubeera la tariqin ila ma'arifatihi tetulina kkubo netuyinza kubeera nga tumumanyirako newankubadde essaawa zino waliwo DNA weeri nga bwe bakigamba abantu bo batyo naye temulowooza nti DNA zonna ntuufu buli omu agendayo buli omu akola byayagala nolwekyo tugenda ne hukumu al-islam ebyo jabbisanga imaamu sarkhasi yabireeta mu kitabo ekitwa al-mabsuut omujallad 17 safha ya 156 wal ummu yathbutu nasabu minha maama olulyo lusobola okubeera nga lumubalibwako omwana asobola okuba nti wa maama besababi lwilada ku lw'ensonga y'okumuzaala wali anna al-ma'na fi janibi rajuli n'olwokuba nti ku sayidi y'omusajja al-ishtibaahi kyetufunamu ku kuba nti omwana afaananye omusajja kwe tusinziira wadhalika ne ku lw'ensonga yo la yatahaqqaqu fi janibiha tekitasobola kubeera nti omwana akakasibwa ku sayidi yaki ya maama olw'okufaanana taata fa inna infisali lwalad mazima ddala mu kuzaalibwa kw'omwana naye yawula ku nnyina infisali anha omwana singa aba azadde muayin nsonga ekakasa enneeyolifu falihadha thabata annasabu minha kyekyo nno kyetulaga bulazi nti ddala maama oyo omwana aba wa lulyo lwe kubanga ye kennyini yaba amuzadde naye omusajja tutunulira butunulizi kufaanana nti omwana yafaananya omusajja ojja biraba ebyo nafsul marjaa egye tugambye eyaki eya almabsuutu eya imam as-sarkhasi mujallad ogw'17 safha ya 5 ya 54 ogende ne imam al-kasan naye yagireeta fi bada'i as-sana'i mujallad ogwa 6 safha ya 242 naye yakisosootola bumbere fanako bwe tukuba bujulizi bw'abannaffe abagamba nti omwana asobola okuba nga aweebwa omusajja omwenzi nti ye taatawe ng'abalibwa ku sayidi eyo tubukuba mu mbeera zonna الدليل الرابع وبجلس ببالي سوبو كنا بنفع وبقى من تشوف الشارع الحاق الأنساب أنت الله سبحانه وتعالى يساو كبير أنت أمانا أتيك دوكو باكو نجاغوا أمانا أمانا أتيك دوكو باكو نجاغوا
n'okubeera nti omwana kirungi nnyo kubanga aliko olulyo mwakola ki mwagwa wa riayati alwalad n'okulabirira omwana fahadha dalilun aqiliyu era tugamba nti bannanga go magezi ntegera ya muntu ng'abalala la yuqabilu bi adilla tetusobola kugigeraageranya na bujulizi la yuqabilu adilla tekisobola kugeraageranyizibwa na bujulizi bwe tumanyi obuliwo so adillatu nafiyi obujulizi buno obugaana luhuqi nasabi okubanga tukwata omwana okumuwa omwenzi wa nasabu amrun shar'i tukimanyi bulungi nti nasabu kiragiro kuva eri Allah subhanahu wa ta'ala oba kyamateeka yustafadu min qawli shari'i la min sukutihi kivira ddala mu mateeka ge tumanyi obulungi agali sarih ameeyolefu so si mu kukola ki mu kusirika so si nti kiri awo so nti kyasirikirwa tekyayogerwako thumma inna ilhaqi alwalad bizani mazima ddala okuzza omwana oyo eri omwenzi laisa min maslaha tekiriimu bulungi ugamba nti omuntu nti omwana we tumuzza eri omwenzi omwana afunamu omwana asimanyi omusajja amulabirira no laisa fihi maslaha temuliimu kalungi lianna alaara kubanga akamogo yalhiquhu bidhalika era kasigala kamukwata mu mbeera efaananako bwetyo ojja biraba mu kitabo kyennyini ekiyitibwa almabsuutu ekya imam asarkasi nga bwe tukyogedde ojja kubeera ng'okifuna era akamogo kasigala tekavuddeewo nti omusajja yayenda ku omwana oyo mwabwenzi ako nakana koolaba omusajja yakenda bwenzi bali baana bana b'omukyala bano kanake era mubiraba bulijjo mubikola mu famirize zammwe mubaboola nga buli kimu akamogo era kasigalawo dalilul khamis obujulizi obwokutaano bwe baleese bannaffe bano bagamba nti omwana ono ateekeddwa kuba mwana wa musajja wa huwa hadithul mulaana ye hadithi eyabeekolimira ababiri alhilaal bun umayya ne mukyala we okwekolimira kwebyokolimira bannaffe hadithi bagireese nagamba nti absiruha fa inna nabi sallam yagamba nti absiruha fa in jaati mumutunuli omukyalo oyo mumwetegereze bw'abeera nga zze ng'aleese omwana oyo agamba nti yunaqishu hatha dalil eyo daliru oba obujulizi obannaffe bwe baleeta yunaqashu tugenda kubukyalenjinga mu mbeera eno biannahu la athara lishibha tewaliiwo buwufu bwonna bwakufaanana walau kana lishibhati athar newankubadde nga ate mu mbeera y'okubanga omusajja yeefaananyiza omukyala wasobola okubeerawo athar wasobola okubeerawo obuwufu gambye nti laktafa bihi fi waladi lmulaana kyalibadde kimalira bumalirizi omwana singa babeera beekolimidde wabekolimidde ababiri omwami n'omukyala walam yahtaju ila liani kyalibadde tekyetaagisa kubeera nti ate tugenda mu kwekolimira ng'olwedde waliwo okufaanana kubanga atharu lishibha okufaanana si luganda namwe muyina hadithi eyo abaganda nti okufaanana si luganda okulaba omwana nga afaanana nnyo ogu tekitegeeza nti mwana we nedda la athara lishibha tewaliiwo atharu yonna buufu bwonna bwe tuyinza kuyitako kulamula nga tuyitiridda mu kufaanana kubanga abantu bangi basobola okufaanagana ng'ate tebalinawo kakwate mu musaayi ekyo njagala abamu mwabirabako wano eno mp omu bw'wavayo omusajja eyamwefaananyiza naye nti muganda ate nga mufaananira ddala ne bamaliriza nga bagenze mu DNA mwabiraba so kitegeeza ebyo tetuyinza bitunulira ebyo wabula tugendera ku mateeka kuba singa bwe kityo bwe kyali then ate li'an okwekolimira tekwali baddewo obusiraamu bwali bali tebukuteekawo naye okwekolimira kuva kukakasa mazima buli omu gaba alina mu mutima ng'omukyala amanye ekituufu ne twekolimira Allah n'abeera ng'atulaga ani mutuufu ne tubikwasa Allah kuba yasinga okumanya nolwekyo wakaana yuntadharu wala wiladatihi wala kana yuntadhar wiladatihi era kyalibadde nti tulindirira paka omwana oyo lwazaalibwa thumma yulhaqu bisahibi ashibha ne tugamba nti awo omwana oyo nti katumulinde gwanaafaanana gwe tujja okumuwa wayustaghna bidhalika ani li'an ekyo nno mwana wattu kitumalira bumalizi okubeera nga tukijjawo nga tuyise mu li'ani mu kwekolimira wakati w'omwami n'omukyala ne tukakasa ensonga nga tuzikwasiza Allah n'oluvannyuma lw'okwawukanika wakati waabo okwawukanya wakati waabo mbiriri bal wabula kana la yashu nafihi ma'a wujudi shibha bizawji nti kyalibadde tekisi kituufu omuntu kweganna omukyala oba omwana nga bali mubufumbo obutuufu ate ng'omwana afaana n'omusajja waqad dallati sunnati sahihati sarihati ala nafihi kubanga
obujulizi bwajjadda obutulaga ku mbeera efaanako bwetyo ala nafiyihi obugaana ku mbeera efaanako bwetyo anil mula'in nga bugaana omusajja oyo eyeegaana omwana kubanga omukyala amuzadde ng'omwana afaananira ddala omusajja ddala naye omusajja n'agamba nti oyo omwana si wange walawukaana shibahat lahu naye newankubadde ng'omwana afaanana omukyala fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaala nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba absiruha mumutunuulire omwana fa in jaat bw'abeera ng'amuleese omukyala oyo mwetegereza omwana oyo bw'aba ng'aleese omukyala oyo omwana oyo mwetegereza omukyala singa aba amuleese kadha wa kadha mwetegereze kino na kino nga bwe twabirabye mwetegereze amaaso ge mwetegereze emabega ge figa ye mumwetegereze n'entumbwe wa hadha qalahu ba'da al-li'ani n'olwekyo oluvannyuma yakyogera luvannyuma hadha qalahu ba'da al-li'ani yakyogera luvannyuma lwa kwekolimira bannaffe hadithi bagyesembesezza naye olwedde annabbi yagyogera luvannyuma lwa kwekolimira wakati waabo mbiriri wanafiya nasaba anhu nabbi n'agamba omwana oyo si wa musajja oyo si wa Hilal ibn Umayya n'amugaana n'agamba omwana si wuwe kubanga mukyala we yali amwenze bwenzi n'agamba nti fa'ulima annahu law jaa ala shibha almadhkur singa omwana yali azze nga alina obubonero buli eri nabbi bwe yayogerako obw'entumbwe n'amaaso wamu n'effiga ey'emabega awune lam yathbutu nasabuhu minhu yalibadde era tekikakasibwa nti omwana oyo wuwe wa innama kana maji'ihi ala shibhati dalilun ala kadhibihi singa yajja omwana nga afaanana omusajja nga yajja nga afaanagana okufaanana okwo nga nabbi bwe yakuleeta bwalibadde bujulizi obutulaga nti ono yali alimba la ala luhuqi alwaladi bihi so si okubeera ng'omwana oyo tumumuzzaako nti mwana we okwokolimira okwaliwo wakati wa Hilal ibn Rabi'a ne mukyala we eyo ddalu jabbisanga Ibn al-Qayyim yabireeta fi Zadul Ma'ad mujallad ogwokutaano safa ya 42 yabireeta bwe bujulizi obwo nabwo tubukubye bwe tuti waddalilu sadis obujulizi bannaffe bwe baleeta obw'omukaaga abagamba nti omwana ono tusobola okumuwa omusajja omwenzi n'amutwala nti wahuwa qiyasu azani kwe kubeera ng'omusajja kwe kugerageranya omwenzi ala almula'in nga tumugerageranya ne bali abeekolimidde ababiri nolwekyo idha la'ana zawjatahu singa bavuddeyo ne beekolimira omwami n'omukyala thumma akdhaba nafsahu n'avaayo omusajja n'agamba nti ebyokwekolimira mu butuufu kakati nakakasiza omwana wange nagenza okwetegereza obulungi ng'omwana wange bannaye mbivuddeko wastalhaka waladahu minha n'abeera ng'omwana oyo amuweebwa kuba twagambye omwana bwe beekolimira ababiri omwana talina kufuna kitaawe alina kusigala mu bbanga nga taliiko nannyiniye okuleka maama fa innahu yulhaqu bihi kubanga sajja bw'akomawo n'agamba nti bannange nze nkomyewo bye nali njogera byali byanjwanjwa omwana amuweebwa fa hadha qiyaasu ma'a alfariq tugamba nti okugerageranya ku bannaffe ke baleese n'abalako mwekwatako qiyaasu ma'a alfariqi muba mugerageranyizza ekintu ekitakwataganya illa kibayita qiyaasu ma'a alfariqi kwe kubanga nga illa oba enkwatagana eri mu ddaliili mu bujulizi bwe muleese ate yawukana n'enkwatagana eri mu bujulizi bwe mugerageranyizaako lianna almulaa'inu kaana zawjan kubanga bali abeekolimira ababiri ate nakibawadde abeekolimira ababiri olwedde baali bafumbo wa sahibu firashi bikhilaafi zani ate nga Hilal ibn Rabi'a yali already yawasa omukyala ng'ate era bali mu bufumbo obutuufu akwawukanako n'omwenzi kuba omwenzi ye oba ayenze ku malaaya oba ayenze mu kkubo kitegeeza olaba tewali enkwatagana buli bufumbo butuufu bino kiyita mu lujja kawundo kakubye eddirisa so bannaffe okugerageranya kwe baleeta kwali kufu tekutwalibwa yabireeta al-Imam al-Mawardi mu kitabo ekibwa al-Hawil Kabiri mujallad ogw'omunaana safa ya 162 wa Sarkhas ne Sarkhas umanya nti Sarkhas naye yakireeta mujallad ogw'okuleeta ekitabo ekibwa al-Mabsut mujallad ogw'29 safa ya 199 wa waladul mula'ana omwana yenna aviriddeko okwekolimira kw'abazeeyi ababiri oba maama ne taata kana lahiqan bil wati'i omwana oyo asobola okuddayo nadda mu layini y'omusajja qabla al-li'an kana lahiqan bil wati'i qabla al-li'an ng'omusajja tannamwegaana already yabadde abaliwa nti mwana we fajaza an yasira lahiqan era nsonga lwaki kuba tunnyonnyola lwaki tugambye nti qiyas ma al-fariq lwaki tugambye nti mwagerageranyiza ku kigerageragenzo kubanga ono omwana bamwegaanyi bwegaanyi mu bufumbo obutukuvu
Osegedde nolwekyo bw'aba ate omusajja akomyewo n'aclaiminga naga nti omwana wange nabadde njogera byanjwanjwa omwana ensonga lwaki tumuzzaayo kubanga already aslan ensibuko entandikwa yabadde halalan naye ate wali entandikwa yabadde haramu ey'obwenzi kyenjagala mutunuulire mu mbeera efaanako bwetyo nolwekyo baada al-i'tiraf singa omusajja akomawo nakkiriza omwana amuweebwa lianna al-asla fihi al-luhuq والبغاء الطارئ وولد الزنا لم يكن لاحقا في حال so kubanga nga bwetulabye nti mu mbeera ensibuko yabadde ya bufumbo butukuvu naye ate omwana ow'obwenzi ye tolina woosinzira gamba nti ate omuwe musajja kuba olwedde omusajja yayenze ku muwalawo ate gwe noga nti jankuwa omwana jankuwa omwanawo owulidde fi hali yarji hukmuhu ba'da al-i'tirafi ila tilka al-hal ebyo nno ojja bisanga byajja Imam al-Mawardi yabireeta mu kitabo kibwa al-Hawi al-Kabir mujallad ogw'omunaana mujja bisangayo safa y'ekikumi-nkaaga-mu-ssatu bw'atyo yabireeta. Baada hadha al-ardu al-adilla al-fariqaini oluvannyuma lw'okulaba engerageranya n'okukuba hadith n'okukuba obujulizi obuleeteddwa sides ebbiri okukakasa n'okukuba wa munaqashatiha n'okuzigerageranya wama warada ala ba'dhi min al-i'tiradat n'ebyo bye tuleese ebigoba ebimu ku bujulizi nolwekyo wallahu ta'ala a'lam nange nga bwe ndaba mu kusoma kwange kwensomye bino fa innana namilu wallahu a'lam Allah subhanahu wa ta'ala gutubikwasizza oluvannyuma lw'okwetogereza ebyo byonna ila qawli al-jamhuri tugenda ku kigambo ekyegattibwako abamanyi abasinga obungi wa hum adamu luhuqi waladi zina bizani kwe kubeera nti omwana ow'obwenzi taweebwa mwenzi ekyo ne kigambo twagambye ekyegattibwako abamanyi bataano balamba mwe muli baimaamu abana ng'ogasseeko ne bannaffe aba Daawuda al-Zahiri Ibn Hazm enda fi Daawuda madhhab Daawuda al-Zahiri fi Zahiriya nabo batubakyegattako omwana omwende tasobola kuweebwa musajja mwenzi idha stalhaqahu ne bwajja nga amuclaiminga walam takun al-ummu firashan ebbanga lyambalanga maama we teyamuwoowa wadhalika li asbabi al-atiya olw'ensonga zino wammanga nazo kazikusamalizingire lwaki tugamba nti omwana oyo takkirizibwa kuweebwayo eri musajja oyo mwenzi ekisookera ddala quwwatu adillatihi olw'obujulizi obw'amaanyi ennyo bwe tulabye wa qillatu al-i'tiradi al-waridatu alayha amaanyi hadithi zetulabye entuufu ennyo ez'amaanyi obujulizi obw'amaanyi obwajja ku sayidi ya jamhuri al-ulama obw'abamanyi abasinga obungi abaagaana okusemba ensonga y'okuwaayo omwana oyo ate bannaffe abaleeta obujulizi kuba bwo tulabye nga tubukuba nga bonna bufulumira kumpi basigadde nga abatayinaayo obujulizi bwe beekutteko kwe kubeera nti obujulizi bwe baaleeta bwonna nga bufu amakulu bwonna nga tebulinaako maanyi wadde kubanga tebunaasaba tebukwatagana na kiriwo kati. Ekyokubiri adillatul fariqi thani la takhulu min ad-du'fi obujulizi bw'abannaffe abookubiri bunafu ddala fi dalalatiha mu ngeri y'okubujulizaamu kuba tebulinaawo kwe bwekwata. Ekyokusatu la yunkiru anna shari al-hakimu mutashawufu al-ilhaqi al-ansab tekiinawe kigaanibwa teri ayinza kugaana wadde okubanga atamwa nti Allah subhanahu wa ta'ala ayagala nnyo oba yatulagira okubeera nga buli kintu buli omu mulina enjogera egamba abaganda nti buli mbwa ku nkondo yaayo nti Allah subhanahu wa ta'ala ayagala buli muntu abeere nga alinako olulyo lwe. Fala yus'alu mustalhaqu liwaladi majhuli nasabi fala yus'alu teri agenda kubuuzibwa liwaladi agenda kubuuzibwa ku mwana yenna majhuli nasabi atamanyikiddwako lulyo mwava togenda kubuuzibwa an sababi silhaqihi mu mbeera y'okuba nti lwaki tewamukola ki tewamutwala eri famire ye abagenda okubonerezebwa be bakadde ku kikolwa kye baakola naye omwana tebagenda kubuuza nti mwabamanyi lwaki omwana oyo temwamuzza eri famire ye nedda kubanga tulabye mwana gy'ava n'olwekyo idhan lam yuqirru annahu min az-zina idha lam yuqirru annahu min az-zina singa tetufunyeeyo bukakafu bwonna butukakasa nti omwana oyo wa bwenzi togenda kubuuzibwa ku muntu gw'osanze omwana gw'osanze mu kkubo nti lwaki wamuzzayo eri famire ye
bw'obanga tomanyi nti omwana oba wabwenzi oba si wabwenzi tomanyi kikaaki togenda kubuuzibwa. Nokyo fa idha qala lighairihi hadha ibnu iltahiqa bisharti alla yakdhiba alhasan au alshar'a au almuqirra lahu فلو استلحق مجهولا بالغا وفق ووافقه لحق ولو كان صغيرا لحق في الحال. So singa ate omwana tuba tumututte ne tumwayo mu butamanya fakana dhalika lihaqin, tusobola okumulekayo aba asobola okubeerayo mu mbeera efaanako bwetu nga muto. Nkyegedde bulungi, ekyo tusobola okumulekayo. Yakyogera ekyo Arrafi'i Abul Qasim Abdul Karimi bun Muhammad bun Abdul Karimi Arrafi'i Al-Qazwaini yakyogera kigambo kiba Al-Aziz Sharhu Al-Wajiz Al-Ma'ruf bisharhi Al-Kabiri. Yagadde okubanga obifuna osobola obifuna ebyo mujalladu gwa 5 safa ya 352 ebigambo ebyo nga bwe tubyogedde mu biwulidde. falladhi yukdhibuhu الحس هو استلحاق الشخص لمن هو أكبر منه سنا أو مساويا له أو أصغر منه بقدر يسير. أما الذي يمتنع شرعا فهو ما ورده به النص الصريح من منع النسب. So oli bw'aba yeeganya omwana, omusajja bw'abanga teyeeganye omwana n'abanga asigaddeyo tekiina mutawaana, naye ate omusajja bw'aba avuddeyo ne yeegaana omwana ate era tekiina mutawaana mwana oyo kubeera ng'asigadde mu bbanga nga talina taata, tekiinaako mutawaana, kubanga ebyo byonna amazima Allah subhanahu wa ta'ala yasinga okubanga agakola ki ng'agamanya. Ensonga ey'okuna lwaki tugaa nti omwana oyo tuteekeddwa kubanga okola ki nga omuwaayi. Tugambye nno tubadde ku mwana ku mukyala, ensonga esembeyo gye tusombe kwemera obufumbo obadde butuufu. amma rabi'an mastadalla bihi alfariq athani, ku ebyo bannaffe bye baleese ebyo ab'okubiri ab'ekigambo ekyokubiri ekyokuwaayo omwana min al adilla mu bujulizi bwabwe al aqliya, bwe baleese nga balowoozezza muntu n'alowooza mbulowooza nga bw'alowoozezza n'aleeta qad takunu hujjatun wa muqni'a, kisobola okwekwatibwako oba ekigambo ekyo omuntu kyayinza okutunulira nti kisobola okujulizibwa era nga kiyinza okumatiza listilhaqi azani liwaladi zina, okubeera nti omwana ow'obwenzi asobola okuba nga aweebwayo mu bwenzi idha lam takun ummuhu firashan, bw'abanga maama we si waaki si muwoowe, lawla mu'aradatiha bil adilla nasiha, singa tewabaddeyo obujulizi bugaana obuli sariha, olwo amagezi gaabwe gaali badde gakola. Naye olwokubanga obujulizi buleeteddwa, obujulizi weebuli ate ne baleeta endowooza ku magezi ku bujulizi we buli, kitegeeza nti obujulizi bukulembezebwa ku ntegeera y'omuntu. Wa min al-ma'lumi annahu la yultafit ila al-aqli idha wujida ma yu'ariduhu min an-nass, era nga kyekyo ekituufu nyennyini kyagambye musannifu al-kitaaba, agambye mu kitumanyi bulungi nti obujulizi buli obubaawo munnange tutawaananga kuleeta ndowooza yo kubanga tegobererwa. Khamisan, ekyokutaano al-i'tiraadu al-waaridatu ala ba'di adillati al-fariq al-awwal, mu bumu ku kugaana okuzze nga bwe twalabye Ibn al-Qayyim bwe yabadde akuba ezimu ku hadithi ate nga bwe bamuradda bwe bamuzaayo bamulaga obutuufu bwazo, nti la tu'athiru fi sihhati al-istidlal ala qawlihim, tekiina ngeri okugaana kwe yagaanye oba abamu ku kugaana kwe bagaana tekuyina ngeri kijje kukosa bujulizi obwo obw'amaanyi ge bulina. Fama warada min ahadithi muzimu ku hadithi ezayogeddwa ta'dim sihhat al-qawl al-awwal, ezigoba obujulizi obw'endaba eyasoose y'abannaffe abagamba nti omwana oyo taweebwayo ala mu'azzimiha bisihha, nga ate hadithi tuzimanyi bulungi obukulu bwazo oba n'obutuufu bwazo birragmi min ma'aradatiha, okusinga ate kwabo ababukola ki ababugaana ebigambo bye baleeta. Makulu obujulizi obugaana bunafu ate obujulizi obunywezaawo nga bw'amaanyi. Nowe wastathna min dhalika man dakhala fi l-islami min ghayri l-muslimina, obo mwabo tujjamu omuntu eyakasiramuka
ng'ayingidde mupya omusiraamu omupya idha kana lahum aulada bwe babanga balina abaana lima sabaka ku ebyo bye tulabye ebikulembedde min qadai umar radiyallahu anhu kukulamula kwa umar radiyallahu taala anhu mujirizwa naffe bwe baleese waliannahum ya'taqiduna halata qabla al-islam halihi qabla al-islam kuba bo balina enzikiriza eyo bo abamu yastabihuna zina bakkiriza obwenzi naddala nga tebannasiramuka abo bo bagibwamu kuba bakyali mu jahiliya periodi newankubadde nga obusiraamu mutwayingira obusiraamu abagivuddemu wa athbatu bihi al-ansab abaali banywezaawo okubeera nti endyo zisobola okugenda eri abo abenzi abagendanga bayenda ku baddu b'abantu abakyala oba abakyala abalinga hudura ne babeera nga bakayanira abaana abo basobola okubaweebwa naga nti falam yutlabu al-islam tilka al-ansab kan nikahi al-fasidi so obusiraamu bo bwali falam yatlubu al-islam obusiraamu tebwakola ki tilka ansabu kan nikahi al-fasid bo tebwabutwalanga obufumbo obukyamu kuba bwaliwo mu jahiliya periodi naye olwaleero saawa zino buli ddiini gy'olaba nabo balina bye bagoberera era bawasa bakola ki mu mateeka gaabwe ge bagamba nti ge matuufu wa innama yulhaqu bihi illam yakun mudda'i thumma ulhiqa bihi minhu so omwana oyo asobola okubeera nga aweebwayo illam yakun mudda thumma ulhiqa bihi bw'abeera nga omusajja oba omuntu avuddeyo kuba nga akola ki nga avuddeyo amukayanira yenna waqad nassa almalikiyati ala dhalika ekyo nno ku saidi ya imam malik kyayogerwako eyo nabireeta imam albajiyu fi sharhi muntaka omujalado gw'omusanvu 3 safha ya 308 nagamba wastatna kadhalika ma idha istalhaqa shakhsu waladan ekyo nno kijibwamu era n'omuntu singa aba akayanidde omuntu majhulu nasabi atamanyikiddwa lulyolwe omwana otamanyikiddwa lulyolwe amakulu teri amanyi oba waani nono temumumanyi omuntu najja n'akayanira omwana walam yudhkaru annahu min azina era nga tekimanyikiddwa nti oba omwana wabwenzi oba si bwenji fayulhaqu bihi oyo mwana asobola okumuweebwa lianna al asla taqdiri lsalama kubanga ensonga ensibuko muntu kumulowoleza bulungi so si buli tulabye nti mwana wabwenzi nga bwe twalaba ku mwana abuze yenna gw'osanze oba omwana omulonde tugamba nti wabwenzi oba waaki nedda ekikulu kyakubeera nga tumulolereza bulungi nandowooza nnungi eri omuntu oyo lianna al asla taqdira assalama washari'u mutashawwaf al-ilhaq li-ansab kubanga n'amateeka ag'eddiini obusiraamu nnyini gaagala omuntu yenna okubeera nga ayinako gy'ava gye bamubalira fala yusalu al-mustalhiqu an sababi istilhaqihi ne ku nsonga eyo oyo abasazewo okutwala omwana oyo tabuuzibwa nti lwaki amutwala oba okutuuka omubuuza nti oba yamwenda bwenzi nedda ebyo tubinoonyereza wabula omwana oyo asobola okuba nga amuweebwa nolwekyo tumaliriza ebigambo byaffe nga tugamba tusigadde tuli ku pointi egamba nti omwana ow'obwenzi muwala oba bamwenzeeko nga tannafumbirwa oba bakutte mukwate oba wabaddewo li'an oyo omwana taweebwa mwenzi oyo wabula bwabeera wa li'an nga wabaddewo okwekolimira mu bali abafumbo ate ekyo kyo kyanjawulo omwana asigala talina taata wabula ate taata bwakomawo n'agamba nti bannaye biri byadde bifu omwana oyo akkirizibwa okumuweebwa twekese mbekesa era mbewaza abaagala ennyo okugenda mutambuza muli abavuga ebimotoka simanyi ebya loole simanya biki abamanyi n'okwewaana mbu simanyi bo yetatambula kujjako ng'alina waalese obuwufu abantu ne beewaanira mu mazambi mu mbeera ekyo musilimuhum wa kafiruhum abasiraamu n'abatali bannange ekyo tukikomye olw'embeera eyo gye mulabye gye twogeddeko amateeka g'obusiraamu makakkali era abantu singa tuba tetwegenderezza ojja kufundikira munnange ng'oli mu kubonaabona. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amannya nsigadde nze Umar Sulaiman Kasule ku erimu eyitibwa obusika. Abayagadde okubanga obuuza oyinza okuyita ku 070333787998 oba oyinza okuyita ku 0773 oyinza okuyita ku 0773 518160.